Amanja Kayenze Santos Kedasan, ndi musajja muyimbi. Oyimba kika kya music checho. Nyimba music wenjawulo, nyimba afro, nyimba R&B, nyimba music ebike byenjawulo. Chechi kulese mu kamera za Vision Group. Yeah, ekindese onako lwaleero nsonga ya Grace Khan. Grace Khan namuwa sente ku Christmas ajayimbe. Grace Khan teyatuukawo. So ngezezaako ogumikiriza ng'omuntu yenna nga saagala nakutuuka eno. Nengezaako ensonga nzitwale nga kintu kikulu kuba banga liweze kuba Christmas we yaliwo. Naye nagenza okulaba ye talina kyafaayo, talina kyaliko, n'essimu kati ne bw'ogikubako simu yeeraga teriiko, kati bw'omukubira yakola ki? Yakubira. Otugambye oli muyimbi. Watya ng'oyagala yitira ku munno kola erinnya? Nandibadde kale omuntu ayinza kirowooza bw'atyo naye ate si bwe kiri. Because music wanga ye yeyogerera ekyokubiri singa nali njagala kuyitira ku Grace, singa mbadde njagala kuyitira ku ekyo kukola linnya nandibadde navaayo dda. Nandibadde navaayo dda nenzija ne ngamba biki naye ninzeemu ebbanga eryo lyonna paka essaawa za leero wekigaanidde nga bw'onaagumiikiriza ne kigaana nange saagala nnyo nsonga zitwala bwe nti naye kinjijeeyo essaawa zino nina amabanja bansibyeko ku lwa Grace Khan kubanga nanyini kifo byaliwo byali bingi bintu obutepe bwayatika microphone zatwalibwa bingi byaliwo nennoonyezebwa era nenfunibwa nze sobola kwekweka kubanga nina family gyendabirira nina ebyokukola bingi sobola kwekweka nina byembala era nene embeera si gye neetaaga saagala kuba mu kamera nga ndi mu kuyomba wabula kinsusseeko kubanga amabanja gandi bubi kati mwetaaga ansasule. Olwo lunaku lwogamba nti Grace lwe yali alina okuyimba wamukubirako ko ku simu nakwata? Yeah, namukubira ye yennyini yeyankubira wezaawera zali ssaawa 3 nankubira nangamba mukwano ndi wano naye njagala balansi wange njagala balansi wange ntuuke ku kifo. Balansi yali wammeka? Wali wasigadde emitwalo 10. Mu bufunze mwali mwateesa sente mmeka? Twali twateesa emitwalo 6 ne muwaka 3 agasooka nankubirako wayite ennaku zaali 6 nankubira essimu nanga mukwano omwana wange ali bubi nnyo naye nyamba ompeeyo ku kasente kange tujja kwebala nga bw'omanyi omuntu nasooka neŋŋana nemuga siinawo ssente naddamu nankubira naye nga bw'omanyi omuntu nenkwata ne mwongera emitwalo ameka? 2. Bwe namwongera emitwalo 2 nazifuna kati ne tubeerawo nga twogera kati ko lwennyini nanneefuulira lumu kubanga yaŋŋamba otampeereza balansi wange sigenda kukola ki era nennoonya ekiro ekyo nennoonya we musindikirira ssente ne musindikira ssente balansi w'emitwalo 10 era naafundikira nga nnimbye nga tazze nga sirina kyakkola. Kati ebintu bye baayasa bye baayonoona bibalirwa mu ssente nga mmeka? Ebintu bye baayasa bye baayonoona tebyayonooneka bintu bingi nnyo kuba obutebe buli mu 10 then ne microphone byonna omu bibala biri mu ssente nga mmeka? Ne expense byonna ziringa miliyoni 3. Miliyoni 3. Gwasuubira Grace Khan singa onooba omufunye miliyoni 3 ezo anaazikuddiza? Nze neetaaga nsimbi yange teri kirala kyekyokka kye neetaaga nyonoonye sente zange bansibyeko ku lulwe n'erinnya lyange kulongooka kubanga abamu balowooza nti oba kyabufeere Grace Khan nti oba teyategeezebwako nga bw'omanyi abantu bwe bajja bakola ebintu. Oyina bwekiraga kyonna nti wayogerakoko ne Grace Khan? Buli kimu nkiyina, nina message nga musindikira ssente, nina audio, akalango kennyini yakakola, akamukakasa ye mu ddoboozi lye lyennyini mbu agenda kubaayo, buli kimu nkirina. Ani yakonectinga ku Grace Khan? Grace Khan kuliko yampa ennamba ye era omuwala we nali naye ku olwo era yayogerako naye ne recording njiyina ng'ayogera naye. Kati bino ebintu nga tonnaddukira mu kamera tubadde tukulowooza kusooka kuddukira ku poliisi kweripooti ngafuna reference wagenzeyo? Yeah, ku poliisi gye nasooka bwe ntuuka ku poliisi Katwawo ne ntuuka ku poliisi ne mbikwata bulungi kuba nasooka kwogera naye nga sinagenda ku poliisi nga njagala tutule twogere ne mukubira essimu n'abaako gwe yampa waliwo omusajja gwe yampa ne njogera naye Ismail erinnya lye Steve namumpa ne bandaganyisa mbu mbasange Nateete ku bitaala. Bwe natuuka Nateete ku bitaala ne mbakubira essimu ne bagaana okunkwata emirundi egiwera kati ngenda okulaba bambuzaabuuza banfudde omusiru eno bannoonya beetaaga bintu byabwe beetaaga ssente ndi mu dduka nabo bambuzaabuuza kati ekyokukola ne kibula n'ensalo neekubira omulanga ku poliisi bwe neekubira omulanga ku poliisi ne bakubira Grace Khan ne bamugamba n'akakasa bulungi ensonga agimanyiiko n'agamba naye ajja kujja kati kuva ku olwo yalagaanya ne ku poliisi n'agaana okugendayo. Ngezezaako okwogera naye nga tebinnatuuka eno nga saagala bituuka eno kuba si kye neetaaga. Kati bw'okuba ku essimu ya Grace Khan egambe? Essimu ya Grace Khan ne bw'ogikubako naawe iyo
omukubira ye alaba missed call yagiraba naye ekulaga teyiseemu yaginyigamu simanyi bye yanyigamu eyiseemu kale Grace wasuze otya mukwano waliwo omukulu aleeseeko wano ensonga zo n'atugamba nti ku lunaku olukulu wali olina okumuyimbira n'akusasula akasente ke n'otalabikako ensonga eyo ntuufu bamuyita Santos yali antimbyewo Nalubabwe wanje yali ku poliisi oyo mwami naye teyali omu alikuba ku poliisi ye yali namukambwe nnyo olwansonga ye sente zenamu nkozi yampa $3 agamba yampa $6 nga tenalina ne evidence yonna yonna nti yampa $3 ali region namere kati nagenda kujja emotoka nga bugenzi newalala baaliyo bayitayo nakaseke kati netwala time nenjogera n'owa poliisi gwe baali basindise n'oyo omwami Katwe. Why are you recording me? So you called me to make news, right? Sobola ku recordinga because nkozeseza iPhone tukkirize ffenna nti iPhone terecordinga naye mbadde kyogamba agamawulire gogenda okufuna ku mawulire gewakanoonya okuva ku makya ge gaakabye nnyo sweetheart. Grace nyina ensonga lwaki sinnakulikodinga ensonga lwaki nkukubidde njagala ndabe sitole bwe njikola omusajja nkubidde ndabe sitole bwe njikola nga sobola kutwala bigambo bye nga siwulidde bibyo ate reactinza ndikugezaako kunnyonnyola okitegeera mukama Grace siri mu kulikodinga kikeberawo ne ku simu yo Grace. Okay, sweetheart, have a good day. Omutegedde byebintu kati kiki ogenda okuzzaako Grace Khan ekituufu siri wano mu kusaaga nkoze byonna mu bulungi mu mutima omulungi ne mu bukkakkamu saagala ntalo gyali size mbadde njagala ayina ekintu kyayogedde mbu mwali bangi naye ate gwasinga reactinga mwali bameka nze byange nga nze byabala simanyi kuba nzize mpulira buli mwagamba oyo mukazi muyaye bwate bwakola naye abalala bonna kale oba tebafuddeeyo bo bazanyireko naye nze neetaaga nsimbi yange neetaaga ssente zange na buli ssente zange zonna zentaddemu nakutereeza linnya lyange kuba nina abantu benkolagana nabo omuntu ayinza okulowooza nti oba tekyaliwo omukazi oba yafuuka mufeero oba ki kati ayogera birala kubanga atuuse n'ogamba nti tumulikodinga bayiki kati ensonga zammwe zigenda kuggwa zitya ensonga ze kyenneetaaga kyokka akwate ssente akwate emitalo gyange nkaaga agimpe akwate n'expenses yonna gyentaddemu simuyinako buzibu kyekyokka kyenneetaaga kuba nange nina ebimmanjibwa nina amabanja agammanjibwa ye ali eyo yeeyagala bweyagazi ssente yazirya ekifo ky'omusajja n'ekikolera erinnya ebbi ekyo kyonna kitunuulidde nze olulala tasobola kumpa mulimu era kino kyenkoze nongoose erinnya lyange akwate ne ssente zange akole ki azinsasule kuba siri muntu wakukola bya kiyaaye nkyatamu olugendo lwange lukyali lunene nnyo nkyagala okukolagana n'abantu saagala kuba mu bino bintu bya kiyaayeyaye ekyo si kyenneetaaga neetaaga Grace akwate ssente zange azimpe kyekyokka sina kirala